Freedom City esse abantu abawererako ddala era nga munnange abantu bali mu kunyolwa nnyo teekako n'entiisa y'amaanyi nnyo eri abo bonna abawangaalira teekako ababeera okumpi ne Freedom City. Wano nno ekikangabwa ku guno omwaka ogutandise munnange gufiiriddemu abantu bangi nnyo, teekako abaana 5 n'abantu abalala nga bali mu ddwaliro, teekako n'abalala abafiiriddewo munnange mu kabenje kaneeno aka Freedom City. Tukijjukire nti nno si gwe mulundi ogusoose Freedom City okubanga esala abantu like any other building. Freedom City esala abantu wabula ekisinza okunnuma mu butambi buneeno nti abaana abatonno ddala abaana 5 bo bafiiriddewo tebasobodde kubanga bagumiikiriza dde n'omulundi n'ogumu. Yenze Sheila Adita waneeno ku YouTube channel yaffe, subscribinga, likinga, commentinga, wabula teweerabira linnya lyo nja kuba nkutumirako oba ompadde obubaka. Tuli mu kikangabwa ky'amaanyi nnyo olw'okufiirwako bannyinaffe, baganda baffe, abaagalwa baffe, bakitaffe, bannyaffe mu guno omwaka ogutandise. Mukijjukire nti no ku Freedom City wabaddeyo ekivvulu nga kyategekeddwa Abitex Promotions ye yabadde nga ategese ekivvulu kino, wabula ekivvulu kikakasibwa nti kyajjuziza abantu bangi nnyo ekyaviiriddeko okuleeta obuzibu, era mu buzibu buno mwe mwavudde akabenje ako akasse abantu bagamba nti nno ekyaviiriddeko abantu okufa kyandibanga kiziyiro olw'abantu abakuŋŋaanye abangi nnyo. Ennamba yasuseemu mu bantu abayina okujja era okwenyigiriza kwabadde kungi nnyo, ebbugumu lyabadde lingi nnyo, abantu nga tebasobola kufuna mukka gubamala kubeera nga bassa bulungi nnyo, wabula nga ate tetunnaba kweyongerayo kubanga tumaliriza akatambi kano. Njagala okwebaza mwenna abasubscribinga edda, abatannaba kusubscribinga we kubanga gwe mulundi gwe ogusoose okubanga era oyita ku page yange eno eya YouTube. Nkusaba munange otwekumireko kubanga tuteekayo waka omulungi nnyo ddala gwetalinanga kubanga osubwa, wabula nga ate mbeebaza okubanga mutuuse mu mwaka guno omupya. Katusabe Mukama nagwo gututambulire bulungi nnyo, wabula nga ate abali mu Saudi Arabia mbagala nnyo, abali e Jordan, abali e Qatar nammwe mbagala nnyo, abali e Tanzania, abali e Kenya, abali e London, abali mu America, teekako nammwe abali ewaka ewaffe gyenviira ddala e Uganda nammwe mbagala okukamala mu baganda bange mwensonga lwaki ndi bweti mwe munfudde kyendi. Ngwe sitabeebaza bannange embeera bwanzambanya nnyo mbanga omuntu atasiima, naye munange njagala mukimanye nti mmwe bensingira ddala okwagala era nsiima ebyo byonna bye munkolera. Tukyali ku mawulire g'abannaffe abafiiridde ku Freedom City Onaku Radio. Amawulire ganeeno gasaasaanye nnyo era gatambula nnyo, obutambi bungi nnyo buli mu kutambula, abantu nga bamenyesemenyese, abantu bafudde, abamu babayiiridde amazzi nga tebakyassa, abalala bazirise olw'ekiziyiro, abalala batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago, abalala munnange nga bo bafiiriddewo, omuli abaana abato nnyo ddala. Kati nno kineeno nze nno blame eno ngenda kubanga njitwala kwabo abategeka ebivulu. Bannange bw'oba otegeka ebivulu nze nsuubira baba bakuwadde obudde obumala okumanya ewantu wangenda otegekera ekivulu wajjawo abantu bameka, baani abagenda okujja, bagenda kubeera mu arrangement ki, obutebe bugenda kubeera butya. Singa ebintu ebyo mubirondola ne bumanya security egenda kubeera etya. Naye ku Freedom City eva wabeerayo obuvuyo, we batabaawo be bafumitiddeyo biso, babeerawo be batugiddeyo, babbirawo amamotoka, bakolerawo buli kyambyone ku Freedom City. Amakulu gani nti Freedom City is not safe at all. Singa abantu bano bategeka ebivulu basooka kola research emala, police ne bateekako security emala, ne balaba nti tewaliwo omuntu yenna agenda funa obuzibu. Kati wano wenneebuliza omwana omuto anona ki mu kivulu? Omwana omuto anona ki mu kivulu? Omwana alina okubeera ewaka nga yeebase. Omwana omuto ekivulu aba kinonamu ki oba bonna bulagajjavu? Era ne twebuuza abantu omujjuzo ogwo omungi ennyo aba exceedinga ennamba eyina okuyingira omwo baba banonamu ki? Neyo nayo accountability munnange yabadde nfu. Singa omuwendo gw'abantu ogukakasiddwa ku mpapula be balina okuba nga bayingidde, it would have been better, era abantu ne babeera nga basevinga obulamu bwabwe. Jjukira omujjuzo ogwo omungi ogutuuse okuttira abantu abakulu teekako n'abato, it's something else. Naye nze kuneno nkuyita ku saddaaka like any other year kubanga buli mwaka
ogujja ku Freedom City nga waliwo ekivulu bwe kityo munnange incidents wezityo ziteekwa okubaawo ne wutali Freedom City edda byatuukanga ku Serena Hotel kubanga abantu gye bajagulizanga era nga ku Serena wabeerawo obubenje abantu babatomedde bano bakutusa amagulu bano babakubya butayimbwa ebintu nga bwe bityo wabula nga ate kunyolwa kwa maanyi nnyo era nga tutwala okusaasira eri abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe mu kikujjuko kino mu konsati eno tusaba Mukama abeere munange nga nammwe abagumye tuli mukulumwa wamu nammwe era nga tusaba abo bonna abafudde mu bulamu bw'ensi Mukama abeere nga bawa ekiwummulo eky'emirembe wabula nga ate abo abagenze mu ddwaliro be batutte mu ddwaliro tusaba Mukama basobole okuba nga badda engulu kubanga obulamu bwe businga era munange Katonda waaba abakwatiddeko ne babeera nga bakomawo tusaba babeere mu bulamu obusinga okubanga bulungi ddala wabula ate neeno ebeere lesson eri abantu mwenna abagala ebintu by'okusanyuka nga temumaze kumanya nakwetoloola ki kigenda kuvaamu ebintu ebiti bitera okubaawo so we advise you all always take a good care of you nga tonnaba kubaako wantu wonna woolaga osobola okuba nga weewala emitawaana amanya yenze Shila Adita Imbagalanyi.